Kadama TV bakadamu abasinga oba abamu bwe bagenda mu family ne bakola bulungi. Family ezo zitera okubeera nga babeera baagala abakozi babagamba babaleetere ba sister baabwe bajje bakole oba mu family endala, oba ne wabeerawo n'omuntu ajja okukyala owaka bw'alaba ng'okola bulungi n'akusaba omufunireyo omuntu akole oba kadaama. Kati kadaama ava eno direct e Uganda ng'agenze kubeera ng'akola eyo. So ekibuuzo kiri nti kyalibadde kituufu kadaama agende nga tayise mu kampani, agende bugenzi akole oba nedda? Kuba mukimanyi bangi abayise mu mbeera eyo, ng'oli agamba bugambi nfunirayo sister wo na processing empapula zonna n'abeera ng'aweereza visa n'ajja n'abeera ng'akola. So obulungi bwakyo n'obubi bwakyo bakadaama bamusinga okumanya ekintu ekyo n'abali bakikozeeko. Kadaama olwali bwe tugenda obaleetera naye ali mu situation eyo nga baboosi be bamugambye baagala abafunireyo sister waabwe olw'okuba yabadde akola bulungi. Aye ne kadaama naye n'alaba nga family badde temuyisa bubi, n'agamba mu kifo ky'okubeera ng'ayita mu kampani gye yayitamu ye alaba tannafuna buyambi tafunangako buyambi okuva mu kampani eba ofiisi eyo, n'asalawo aleete agobere ku sister we ebintu bino. Kasooke tumuwulire nammwe musobola okubeera nga mumuwa ku magezi kituufu si kituufu, kuba bangi abakikola oba bangi bakadaama batandise okukikola ng'afuna omuntu ne bw'ataba sister we kasaabeera mukwano gwe n'alaba nga family emukolera n'abeera ng'amuleeta. So obutuufu bwakyo n'obukyamu bwakyo kisigalira eri bakadaama abakikola era be basinga okumanya ekintu kino kibatambulira batya. Yes, halo nyabo. Byotya ssebo gye baleko ssebo bannange nsaba kutawaanya mu byengenda okugamba naye nsaba buyambi kuba mpulira binsusseeko. Nina family gye nkoleramu ndi Saudi Arabia naye family eno gye nkoleramu simbi yadde. Naye bwe nali ndi eno nafuna engeri gye baali nga si babi sibafunangamu kuba bali emazeemu nenjagala bannange bajje bakole. Kati bwe bambuuza nti naye baganda bagamba nti yebwa mu family emu eyo mukadde nasangaawo mu Ethiopia akolawo naye ng'agenda contracting eggwako. Kati nasaba neŋŋamba mukadde nti njagala sister wange ajje, then bwe musaba nti sister wange ajje bakkiriza. Ate ne muntabani naye nansabayo omukozi ate which naye ba sister bange nensabawo nembakonectinga. Naye kati obuzibu bwe mufunidde wa wano sister wange omu bamaze omukolerako ebintu bye, tamaze visa ogifuna, bagenda gula ya tiketi essaawa zino. Naye nfunyemu obuzibu ne bosi we olw'ensonga ansobedde aŋŋamba nti alina ofuna stampu okuva e Uganda kubanga visa namaze ogisindika naye tebanagikonamu mu passport kuba abadde nize bali tebagikona mu passport. Kati alina muganda we ali eno mbu balemeddwe okugula tiketi kubanga mbuli alina ofuna passport, simanyi alina ofuna stampu tajja funa working permit. Ngezezaako okumunyonyola omulaga nti working permit alina gifuna nga atuuse eno ne stampu alina gifuna nga atuuse eno ku kisaawe. Ampakanya kati simanyi mukwano kyakola mbadde nsaba onyambe. Nze mbe connectingidde kuba nze njogera nabo bonna sister wange baddala naye nze mbe connectingidde era ebisinga bino biki nze mbitadde mbo bagula ya tiketi na visa n'ebisigadde. Naye kati kuba kati mbadde nkolekana waliyo ne sister wange aliyo omulala ye yavaawo Jordan n'ajja kale abimanyi kati ng'abisigadde just bano kumpa ya tiketi tumusindike. Naye kati aga nti sister we eno amugamba tajja kukkiriza kati ansaba enamba y'ofiisi of which nze nayitiramu explorer naye bwe ndaba nga explorer teyamba nnyo bwana. Nasalawo ate nga omanyi nti kampuni tosobola giwa mwana n'ogitwala n'ogigamba nti mundeetere omwana wange mumuleete wano, tebabaleeta. Kati nasalawo nze mbyekonectingireko mbeekolereko then bajje kubanga already nange mu family gate family esimbi. Kati sebo nsaba kunnyamba bw'oba olinako kyokimanyiko idea bambi nsaba nkuwe namba oba osobola okwogera naye ufune engeri gy'okimunyonyolamu akitegeere kuba abinsobedde. Yaŋŋamba mbu tebagenda kujja eno mbu simanya covid simanya
nosimala covid tebakkiriza of which ate nga ne kampuni zaguddewo zireeta abantu kubanga zaguddewo zita kati binsobedde ngezaako mulaga nti Uganda teri embase yaki ya Saudi stamp alina agifunira ano olina womanyiko omuntu wayinza ofunira stamp stamp yaga nga atuuse wano sabe mbadde nsaba ku buyambi